Okay, kale ngawe musaba ate bwe musaba ntuukiriza n'olw'ensonga eyo tewali nsonga lwaki tuba tetugguka. Allen Cruise gemanya Cruise Exclusive gwe mukutukosinzidde okubanga ate otulabira nyongero baniza ino gye mutulabira abali e Nairobi, abali e UK, abali mu America, mwena mbagamba nti mwebale mwebale, abali Saudi, abali e Qatar, abali e Iraq, abali e South Africa, mwena mbatumiddeko. Mukabya Junior nkutumiddeko, promoters za South Africa nkutumiddeko, nana South Africa nawe nkutumiddeko bulungi ekintu kyaffe tukiteekateeka mu maaso awo kibeere ng'ate ekiguka bulungi nnyo. Bangi nnyo mwangambye nti Cruise kyaza kuba writers, naddala aba writers aba generation yena abato bongera otutegeeza ennyimba zibawanditse kuba abayimbi abamu teboogera na kwogera nti munnange nakola Oluyimba omwana wati yalumpandiikira. So natandise National Skies, so katugenda tutambula mpola nakola lero nno omwami ku show bw'anaakubulira ennyimba zaawandikidde abayimbi wano mu industry ojja kwewuunya, ojja kutya era ojja kugamba nti n'olwo naye nga munnange Mukama aba tannagulawo nzigize maybe ate kukuba eri kabunamawanga naye nga gy'ayinza okwekubira ng'omuntu naye nga taguliddewo abantu bangi mu industry eno. Yatandika atya Oluyimba alutwala etya ow'omuyimbi, bamunoonya bate, yava atya mu ssomero, yava atya ku ssomero, kyatandikira ku ssomero kyava, ebintu bwe bityo binyuma kuba abavubuka bangi nnyo temubimanyi naye bw'obiwuliriza ate osanga binaakuyamba. Allen Cruise gemanya ke mu kamera kwali bulungi nnyo, Sharifu abeerawo okubanga ensonga zino tuzikwasagana temwerabira agenda ku channel ya Brighton mulabe ku skits empya ze twafulumiza. Otherwise katubuuzeeko n'oluvannyuma tugende mu maaso. Kiri kitya abantu abali ku Cruise Exclusive wagwan kiri ogamba otya? Ndi bulungi. Abakulaba oba omuntu akulaba for the very first time yasaana okumanya amannya go. Andaba for the very first time nze Nkwanga Tata Kiba Dr. Brain oba bamugwe mumanyi nga Doki Gayo alina dread ku Nkwanga baba beddaki? Nkwanga baba beddirango naye nze ndi musajja musoga. Era mbadde nninze nenga kuba ffe mu kyalo tuyina abambamiza muzeeyi Nkwanga. Nedda kati Nkwanga omanyi kati ekiri ku gundi ku kyenziza enzuulo omanyi kati nze nafuna omukisa nembanga na livinga amawanga abiri ag'omukwano ennyo. Sigamba nti awalala si ba mukwano naye kale gano galina engeri gye gakwatagana Busoga ne Buganda nti bintu bingi byensanga kuba ne waffe mu Busoga wali abantu be bayita Balubowa, Kasozi, Kintu, manya mangi. Kati bwe natuuka eno ne njogera nti nze Nkwanga kati ate abeddirengo ab'omu Buganda ne bannyaniriza kitegeera ne nfiiringa family naye nga nze ndi musajja musoga. Wabeerako e Busoga nayo era olusoga olumanyi nnyo olusoga ndwidi Bukalamu. Sooka olamuse ku baliitu bonna memali tweyongereyo. Abaliitu bonna wano ku Cruise Exclusive amayina n'eiroboozi ni nze Nkwanga Tata Kiba omuwandiisi wo Dr. Brain okuva mu Hatman Doki. Busoga bakuzaala sayidi? Busoga banzaala Nabyoto. Nabyoto is about 50 kilometers okuva e Kaliro. Okay. Kale awe tugenda okuba nga tutandikira olunaku olwaliro. Abantu abasinga bayinza okugamba nti bamanyi nnyo erinnya Dr. Brain. Bangi bawulira Dr. Brain abasinga ne bamumanyi nnyo mu kuwandiika, abamu ne bamumanya nnyo yali ayimba yekka. Dr. Brain nga tunagenda wala nnyo njagala otuwe briefly otandika ddi okuwandiika Oluyimba muyimbi ki gwe wasooka ottomera, yakuyisa atya, bw'aba yakuyisa bubi toyogera linnya naye ng'osobola okutunyumiza moment bwe yali and inspiration ogijja otandikira awo. Okutandika okuwandiika bannaffe abatulaba ku Cruise Exclusive okutandika okuwandiika kyanzijira kuva mu kibiina kya kutaano P5 nalina mukwano gwange ng'ate yayagala nnyo obwa DJ weewaawo twali mu kyalo naye nga yayagala nnyo kale okuba ebivuga akuba deski kimu MDD akuba eŋŋoma kati nga nze ebyaddala saalina nnyo nti oba ddoboozi liyitamu nnyo mu kwaya kitegeera naye nakiwuliranga muli nti ninaki ebigambo ebikola music. So kati era omuntu andikwa mubeeranga kale abeefumba nga munoonya engeri gye mujja obulungi abasezi babalye
ba night dancer kitegeera babeera bakuba omuziki ekiro okubamatiza si kintu kyangu. So kati awo nyingira class endala P6 biki twawukanye ne mukwano gwange. Bwe navaayo Busoga mu 29 namulekayo. Nze ekigendererwa kyange ekyokuvaayo buli lwe nabuuzanga omuntu yenna, Bobi Wine abeerawa? Nti Kampala. Ate Bebe Cool? Nti Kampala. Ate Sweet Kid? Nti Kampala. Ate Jose Chameleone? Nti Kampala. Nenga muzeyi lumunze ngenda gende Kampala. So went we nyingira Kampala briefly. So kati omuyimbi gwe nasooka okumiitinga. Tewagenda mu senior biki secondary anti bwe nava mu kyalo nadda eno nkunyumiza kati olugendo lwe Kampala. Bwe nyingira Kampala nafuna ekitongole awo ekyankwatako. Actually leero tugenda ku performinga ku show yaabwe balina MDD Gala ku National Theatre. Ekitongole bakiyita UDEL, Uganda Youth Development Link. Ebyo nasomayo bya kufumba naye nali muto nga ndi mu vocational skills ez'olwansonga bali balabirira abaana since nali nzize mu kibuga nga teri amanyi era teri gwe nali mmanyiyo. Wajja buzi ku kibuga ng'omwana street wayingira ekibuga ate saasulako ku street kisa kya Mukama. Watuukira wani? Natuukira mu church emu Nansana. Ne bangoba ne wabayo church ate endala eyanyaniriza ekiro ekyo. Bakugobera kyolo anti nga tebakkiriza kusulawo bantu lwansonga bane Kampala okimanyi okubeera mbu oli mwana abuzeewa Mwesigwa abasoose okuwulirwa kitegeera. So nga ate nze church eyo yalinga motive gye nali mbaliddeko ngamba mu kyalo ngamba oyo omusajja amanyikiddwa kitegeera. Amanyi nesi yakugoba just teyaliwo so kujja wano kwa P African nga siriwo kitegeera. Omwana nagamba komeri kumbe oluusi yatakumanyi n'oluusi yatalina background nga bwe bityo ne kati baabalala bo banyaniriza kitegeera. So kati bwe banyaniriza ne bankwasa poliisi enkeera. Poliisi teyangobaganya naye neebuuza lwaki tebafuna na kirowoozo kigamba omusajja ono katumuwe sente addeyo bakatumuzeeyo kitegeera. So it was a calling. Kati that's how I come to town. Abo ne bantwala Kawempe ate nabeera ku poliisi station kweri yali ekyali post eye Nansana. Ne bantwala ku Kawempe. Abe Kawempe bantwala ku ekitongole kyembadde mbanyumiza. Kati ekitongole we najja omuzungu eyanzizaayo okusomako. Okuzisoma nti secondary paka we nakoma. Nayongereko mu maaso. Lwansonga buli gwe nagamba nti njala kunyambako mu bya music nga tayagala. Kati nga nasooka kubagamba bya kusoma kuba nali muto kitegeera. Kume naye nange nali nkyetaaga ekyo. Nali netaaga malirize P7 kuba nava mu kyalo nga sinagimaliriza. Yo wagimala? Nagimala nensomako senior 1 Tender Talents Magnet School awo ekaya Sangati. Nomala senior 4? Wakomawa? Nakoma mu bubiri. Endongo netabuka? Endongo yatabuka naye nga ndowooza kyankosaamu si magezi mangi ne lwansonga emyaka 2 gye natuula kuba natuula okuva 29 gwe nali ntuulira P7 nentuula nesisoma sana wadde nga nali registeringa saakola bibuuzo olweyo tagali gye nalimu okuzunga osanga nga calling yali empita. Kati omwaka ogwokubiri 2010 ntudde kitegeera. Kati abantu bentuddemu nze nali nsinga obuto ku kitongole. Kati nga ndaba enneeyisa z'abantu bakulu. Kati bwe nadda mu ssomero obwana buno obuto bwambowanga kitegeera. N'abakulu bano abamanyidde okubeera mu bwana obuto osanga ekisajja kya senior 5 kisamba ekikebe kitegeera nagana mwana kale nga bakola obuntuntwe nga ova nayo oluusi nga tolinayo omukwano gwo amasomero agamu genagendako kujjako ku Tender Talents nti wele nali excited nga nakayingira secondary nejje nakoma okurealizing obulamu bwayo nalaba nga sijaayo emyaka giri 2 gyankosaamu mu ngeri bwetyo. So kati nenkoma mu senior 2 obulamu n'obutandika oli? Obulamu nengamba kale kwegamba nalinga nsoma naye nga
nga kino ekintu ky'okuyimba fact nti kye kyanzijja mu kyalo kuba nze n'ogwo omwaka gwa 2010 nga ntudda gwa 2009 gwe nkugambye ogwa 2010 gwennyini twakolayo oluyimba nekyali wange nawandiikaawo ebigambo nga najja okuva mu kyalo nga n'ebitabo byange by'ennyimba naye nayongera nga ngattako gye nakoma ng'oyiga Oluganda ne ntegeera olufulu nawandiikiranga e Busoga akitegeera ningenda nga mbitereeza so kati ne tukolayo oluyimba mu 2010 nga tukyali buto ewa nkukabogoza wekamwocha so kati nze ekyokuyimba kyaninga mabega waaki wa bwongo nebyala byonna zaali ennyala Dr. Brain olifuna ddi? Ennyala Dr. Brain ndifuna 2014 lwenyingirira ddala music officially lwansonga ekyali neetuumisa waliwo abayimbi babiri baali bampise buli omu muwandiikire album kati waliwo abayimbi abo baali badansa nga baagala fuuka bayimbi kitegeera then omulala yali Shamimu Namawa naye erinnyaawo lye neeyita lyesijjukira bulungi naye lyali terikola sense naye lya Dr. lyalingako kuva dda inspiration nga njijjamu ba Dr. Hilderman ba Dr. T kitegeera kozibanza abo be bantu benasooka olaba nga beeyita ba Dr. kitegeera Dr. Chameleone atandise okyeyita wojjukira emabega tekyalingako ali Jose Chameleone nera naye kyanyongera amaanyi nti n'omuntu omulala bw'ajja kumufuuka professor nga Chameleone kyali ayongera afuuka doctor so kati nekyalanze doctor yange neŋŋamba naye sinafuuka professor kuba teri amanyi kati neŋŋamba naye doctor eyinza ategeeza ki ekirala nempandiika DOKTA nga ntegeeza Dreams of Kampala to Africa nenjijja mu musawo era tolinda bamugandula mpozi ng'oluyimba bwe lugambye. Tuline Dr. Brain gwe tuli naye. He's a very talented young youth amanyi okuwandiika ennyimba. Wandise ennyimba nnyingi nnyo ng'awandiikira abayimbi ab'enjawulo. Y'ensonga lwaki abeera ku Cruise Exclusive. Cruise Exclusive tetuleetako bayimbi ba Kiboggwe oba bantu balina mutindo gwa Kiboggwe, naye tuleeta omuntu gwe twekennyeenyiza obulungi ng'ateeka okuba nga kyagamba eggwanga radio omuvubuka akipiikinga. Ennaku zino bayina duo bakola duo Hatimu Ndoki mu maaso awo Hatimu ajja kuba atwegattako tubuulire biki ebirala bye bazze bakola. Bakuyimbira akayimba mu karantini oba okajjukira after karantini, bazze bakuyimbira nkwagala omwoti, ennyimba nnyingi nnyo ze bazze bakubanga ate bakukolera but tujja kwegattibwako Hatimu wali mu maaso tusobole okuba nga ate tweyongerayo. Omuvubuka tulaba essaawa zino yeebuza ebibuuzo bibiri. Ndi writer, njagala okuwandiika oluyimba, ndutunda eri omuyimbi, mbatuukirira ntya, oluyimba lwange oba luyimba nfunamu nki, nsaba ntya ssente, nsaba ssente oba sisaba, bintu ng'ebyo eri omuvubuka omuto ng'akulaba essaawa zino. Gwe watandikira ku muyimbi ky'omunene wamu approachinga otya, kyali kitya? Kati ekyo okuzzaako emabega katono, jjukira nze n'okumanya mbu abayimbi babawandiikira nkitegedde 2013 kitegeera. Kati omuyimbi yasinga ng'okunchallenging yalinga nze nalinga wamba bannaye ndibeera nti omuyimbi owakabinga newandiikiro kitegeera. Kati okutandika owandiika nkitandika nga mu 2014 nga bwe nkunyonyodde, mpandikidde abasajja ba Shamimu Namawa akayimba wali okayita Kasikonda ng'akyayimba. Kati olwo nnyingira Kitende ne Man Polo ku So Studios gye twakolera tiimu Kamoli. Tiimu Kamoli. Kati okutandika okugamba mbu mpandiikirayo omuntu kale okunsasula ebyaddala wano nakolanga kwagala kugula mukwano ku studio kitegeera. Nekyala nga ntegedde nti kale muvaamu ssente nenga siye motive yasooka. Writer yenayina gyali alina osooka okwagala okuwandiika. Olina okuba ng'oyagala. You should love to write if you are to be great. Lwansonga ogenda kukola ennyimba nnyingi zireme kwagalwa for that time ng'oluusi ogenda lutunda myaka ena ng'oli busy okola na kintu kirala. Osobola oluyimba 221 n'olutunda 2-3. Njazikubuulira maaso kitegeera kuba oluyimba kyekyobugagga ekitasaba mmere, tekikusaba mafuta, tekikusaba wakusula,
tekirina ye asset yebeeraawo nga yo erinze bulinzi gwogi packaging oba egwe mu mikono emituufu. So kati write ekisooka olina okuba ng'owandiika ng'oyagala okuwandiika like love to write nga bumanyi nti ono mukazi mwagadde omukwano otya sacrifice everything for writing. Sigamba nti oba gwakyali omuto nti bakutuma ogaane oba okuba ekyokuba ng'owandiika oba odde waka ekiro ng'okyali muto olw'okubanga oli muwandiisi oli mu mastudio nedda si ekyo but waliwo ebintu ebyo byokola wadde ng'oli waka ewammwe Alan bw'oba nga wabitandika ebyokola ki ebyeddalu ng'okyali muto era wadde nga walina emyaka 16 walina engeri gye wabeeranga ne girlfriend ne mama wo n'atamanya. So that there is a way you can hone it n'obeera nga okifuna ekyo ekintu nga kikuyingira. Otandikira kwani? Ntandikira ku Malayika okutandika ogamba nti Oluyimba lulabise ku TV. Malayika Angela Kalule lwakubibwa omwana mulenzi owa musajja mukulu Pademan. Gwa wandiko limba lwa Malayika. Malayika erinnya lyo gwani? Echebo. Hey. Yeah. How do you meet Angela? Era ebyo twagala ebyo meeting artists. Kati nze kyenina saalina mikwano mingi egiriyo kitegeera. Simanyi nnyo kale kubeeraawo nga simanyi mikwano giri imbalanced kitegeera badde n'emikwano gyange nga fenna tubeera ku mutual standard. Kati naye ekintu kyange kyennina nze bwe mba njagala omuntu blood nkunoonya. So wamunoonya? Nanoonya Angela namunoonyanga ku Facebook atanziramu ne munoonya gya performinga yalina Kanji band balina gye bali ba performinga side z'ekkolole ne mulumba mugamba mama ekindese sikutawanya naye nsaba namba yo ya simu ndi musajja muwandiisi nyinza okulabikira ng'omuto naye nsaba ompeemu okutu namuweereza akayimba n'agamba nkaagadde nnaku 3 nampeerezaayo emitwalo 2 twateesa emitwalo 5 nampayo emitwalo 2 endala zamulwisanga okusasula naye kye nali nfaako nti aka recording. So kati we gye tudda nti waliyo omuwandiisi ng'ayagala credit. Waliyo omuwandiisi ng'ayagala nnyo omuyimbi oyo. Omuwandiisi buli muwandiisi ayagala ssente kyo nkikubuulira naye olina okuba ne strategy. Ng'ojja kulaba Dr. Brain akugambye bakikola bwe bati naye nga takubuulidde yakitandika atya kitegeera. Nga bw'omanyi osobola ogamba mukazi wo tova wano ne bw'oba ombolera mu command. Omala Angela Kalule. Mala Angela Kalule nzirayo ddala ate ku 0 lwansonga teyaddagula kalala kitegeera nga te connection ennene gye naalinawo kitegeera. So kati nalina mukwano gwaffe yalina nyini studio ya Source Studios bamuyita Sekalembe mwami Sekalembe Shafik yali guitarist nga vocalist mulungi nga naye muwandiikira ennyimba nga ng'ogyeko Oluganda kye kimu ku kitugatta. Muwandiikira ennyimba nenkolerawo demo oluusi nenkolera ba client abazze ku studio kitegeera. So kati ye yali yasomako ne Irene Ntale kitegeera. Kati nga Irene atera omuyitako okuswangiza eyo nadda nanyumiza nga swangiza eri eyo muyenga abaana bali balina lebo ya kabi kibiki bali bulungi okitegeera. Nengamba lumungenda muyenga nze ngendo zange Alan nzitambulira era we bali nawe kutambula nojja we bali kujja ku Happy African Boys amakaga hati munedoki. So kati ntuka ku Swangiza Avenue nimbagamba njagala kulaba ku mwami Julius Chaze nga nabitegeerako byo naye nabanya wagenda ogakwata nti ono yakola kino omugezigezi yenna wateeko okuba beno ni mugumbya ali ku Bulango ono yakola ebyennyimba nentukawo nasangawo mwami Bebekulu nga bali mukola luyimba luli bakola olwa Shiru omwali bavinka nga akyazina olwo kati nensoka nenjogeramu nekyaze nangamba naye ng'oli muto nemugamba ye nemugamba munaye bwekityo bwe kiri naye mbadde naye ennyimba ze nandyagadde okuwa nakana kayimba ka Angela
kakano nako nze nakakola nangamba kale nangamba ndekera wano ku CD kati Angela joinanga referral wali eriye ku representing wenzirira ku writer ayagala ennyo sente nga tolina kye wakoze there is no way so omwenyimba namulekera ennyimba 3 nasooka nagula Oluyimba teyaluta nagula Oluyimba olulala netulukuba ne Washington yaluddamu nalwo teyaluta jeruli nagula n'olulala nalwo teyaluta kati then nagula Musawo mu 2015 nga nsisinkanye ne Danzi ku Mapeesa kitegeera kati awo Danzi ku Mapeesa omugenzi rest in peace gwe namusangira nga yakubira mukwano gwange bamuyita Ddayi weyo Busega yamukubira akayimba nensituka nengamba naye nnamu ekyekumi kyange ngera bwe gambye nze nsituka nengende mutungo bbiina ku church waliwo studio wali wagita Trinity nankubira akayimba bakayita Elizabeth nemuwa sente ezo kati Oluyimba mwe nayogerera ekigambo nti Danzi ku Mapeesa ng'omwana ntabudde engeri gyakubamu ki piano nagenda olaba nga abikyusiza ku social media zonna nga kati kuliko ki Danzi ku Mapeesa ngamba naye kati ekitegeeza ono kyali afuuse mukwano gwange kwe kumuyita ku studio yawo ku source ey'ekitende nemuweereza buweereza transport mu kifo kyanze okugenda cause we could create more nga tewali atukuba ku mukono okusinga eri gye mumukyalira ku studio nga naye mukozi naye ate wano nali ninawo at least more power kuba nali muwandiisi wa munda mu studio so 2015 awo nga gwako we natundira we bagulira Oluyimba lwa Musawo 2016 ne baluta 2016 yennyini ne tukola Magic olina Magic gwe wandika ne Magic nina essuubi lya kitooka sitoota nkutula emirandira Dr. Brain wini najo mwandikidde nnyimba meka ezifulumye 3 Magic Musawo ne olaba otya bwe tukikwasaganya okay wow eyo nana kyaza kusiimya olwo kyaze era respect papa banga lyombereddemu thanks for appreciating my talent but have you ever sat down ne Winnie Nwaju akimanyi oba yebazimuwa buwi oba Winnie is my friend Winnie akimanyi amanye ennyimba zange kiki muzimukolera njawulo gye zibeera ku stage she can always tell me the energy is different when I'm performing Musawo oh my god people say Magic is too lyrical kitegeera neze nyimba enyimba ne introduction ezo kati ngeya Magic era nayo iyo mpozi nga yakololamu naye buli kyobulira nga noti akantu akasooka ako kannyumira nnyo mu Oluyimba everything could seem to be new netwogera ku Winnie Nwaju kuba yali mupya mu Swang's Avenue introduction kyetegeeza everything could seem to be new when in a Swang's Avenue wamakati ate nkitegedde bulungi twali introducing Mumbejja omupya mu Swang's Avenue okuwandikira Winnie Nwaju kyakuteekawa kyakutuusaawa era brand yo nga Dr. Brain kyagituusaawa kyantuusa wala kubanga lwakola kyenali sisuubira konze nali nduwandika mu bwongo nga nina Rema na Makula waluwandiika nga intention yo yakuluguza Rema na Makula naye ate oluvannyuma lw'ebbanga eryo lyegambiri nabalinga mbaguza ennyimba nga tebafulumya kitegeera nengamba naye kambagezeseemu nakano kempandiikidde emyaka ekikuluma okukuwa ssente n'owandiikira omuntu ate ennyimba zo ne zitafuluma naddala nezifuluma ne zitakola kiruma nnyo at least alutereka naye bwe lufuluma ne lutakola oba ogamba yibambi kasitoma wange so Rema yeto nafuna chance meeting namukolera juice wa mango
kati nkunyumiza nti badde nkyajja kati Rema amala owulira Rema amala owulira gundi amala owulira musawo najja nankonako nangamba yo nangamba yo young bro namba yagisaba Governor Simon kuba Governor Simon twalina musical relationship ate Governor Simon ngali mu big talent exactly kati namuwe namba ya Simon namulabi nkutumiddeko nyo namulabyeko Dubai eyo yabadde performing akayimba kaffe ke twakola naye bakayita energy namulabyeko bambi kati nangamba yo young bro I need your help I need a song from you nemukolera oluyimba lwa Juice wa Mango nangamba oluyimba luno lulungi naye mbadde njagala blockbuster njagala ekintu ekimpisaawo njagala ekintu ekyakabi nemugamba Rema ku ngeri nange gye mbadde nga ndi faaniwo ekintu kyenkuwadde kyenzikiririzaamu naye okumanya nkikkiririzaamu kiyimbe tonsasula bwe lukwatayo ojja kumpa $5,000,000 Brainy wagamba otya Rema namugamba mama this is a good story ku ngeri gye mbadde nga nkuwagira ebbanga sisobola kuwa luyimba lwesimanyi nti lwe lusinga mu archive yange naye okwewala risiki nze kanjeteekeko gwe luyimbe tonsasula bwe lukola ojja kumpa obukadde 5 n'omuwa Juice wa Mango nemuwa Juice wa Mango naye bambi bwe yamala omuyimba namunyumira nansasula $2,000,000 kannerutuyama yagamba ki ku ssimu ng'akola ki ng'amaze oggikuba nga amaze okukuba hiti eyo hiti bwe yakuba waddamu osinkanako nazizeemu oluvannyuma lwa myaka ndowooza nga 5 okuddamu okumusinkana awo twaddamu ne tukolayo oluyimba ewa n'essimu tannabakuluta that was our second meeting but Rema yewe akamuwandiikira oluyimba lumu 2 n'olwo lwenva okugamba naye oluli out luli lumu olwo lwa Juice wa Mango ne tuva ku Rema nodda ewaani nenzira ewa Shiba y'omufuna oti omukumpambano kati Shiba biseera ebyo yali mukwano gwa wani ate nga bomanyi nti ba songwriter baba mikwano gy'aba producer kitegeera so kati nkola oluyimba lwa kisasi kimu nga bomanyi dancehall ne hip hop kuba it's all about I do it better so obeera nga ali mu ntalo ne watu inayo mulabi so kiri kati nkola oluyimba olwo nga wani angamba mwana kana akayimba kashutinga embeera ya Shiba ne Chaos eriwo konze steady nakubira Jeff nakamuweereza Jeff nakagala ne batuyitawo ku Deja Vu alingawo ka studio ke bali ba recordingiramu ndoza nga kali personal kwasalabanga oba client kati ne tukola oluyimba lwa kisasi kimu ne bongeramu ne bangambye ebyokwongeramu ne tubyongeramu ne tuvaawo ne tukola luyimba kyawo lwaddako waddawo ennyimba nyingi awo mwoyo kale empya naye katuzibale mwoyo binkolera one corner we co-writed with Nikolai and Alvin Keys. It was Alvin Keys' idea. Then owulira oli mulungi baba gwoliranye omufaananyi atanaaba. That's what I was hired for. Kitegeera. Then ezo zigundi oluyimba lyakola ne The Ben ne Natasha we Burundi nyimba ndowooza nyingi olumuzinza zo wandikidde Shiba beera nange Spice yeto muwandikirangako enebera nange naye gwa mwangala butasange kyenva nkuyita baby kubanga gyendi wakazaalibwa. I guess that makes sense. Kubanga walala abamukadde nga amuyita na mami naye nga gw'omuyita baby. Mwino obwongo bungi nga muwandika kyovula banagambye I need to do special episodes ez'abavubuka abazibawandiika ennyimba zino. Wakawandika Rema, Shiba, Winnie, those are big figures in industry. Okay, gina mas. Abantu saagala tubanyome. Waliyo fie. Hey! Sabula bino. Katijo.
ne babaliteera nakupenda gwe wandika essaawa yonna omusajja yeekyanga. Ekitegeeza gwagamba nti abasajja twekyanga. N'omusajja bw'akayimba asobola ogamba abakyala beekyanga nze bwe nkayimba. So kati eriyo n'abalala era chosen blood lomyazina yagamba ebiki biki. Then waliyo babalita yeke nyine ennyimba ndowooza nyingi. Spice Dana waliwo lwe namukolera lwe yakola ne DJ Shiru baliise maaso. Gundi Lydia Jasmine. Lydia Jasmine Luyimba ki? Olinda kyolinda bide. Omulala abatototo waliwo Brian Ways, Rachel Kigwa. Rachel Kigwa nalo lisimanya ki ekiddako yali ayanukula copycat ya Cindy. Nalo nosimanya ngambo kasukali keko banyongeremu biki. So kati anti nze nali rapper. Nali rapper just nasisinkana yo. Yolabira ko babiwandike bibiri mu Oluyimba. Kasukali keko banyongeremu. Lwonna entirely. So abasajja tobeyunidde nnyo. Abasajja mbadde ekyobola mbadde njagala okugaana okwogera abanene nga abanene tebannaggwayo olumu banva mu mutwe ebyaddala. Waliwo Aizulu olwa Rickman Ricky. Nze nalukola kati Oluyimba olumu mbadde ngenda siyinza kunenya kuba bannange ennyimba zeerabirwa. Olwo mbadde ngenda okuweerako example kulaga mbu waliwo ennyimba lw'owandiika mu myaka 5 emabega ne lukola kati. Kitegeera. Kati ndowooza ye Ricky kajja nga kafaanagana n'emboozi y'obulamu bwe ne kayitawo buyisi. Jackie Chandiru naye mukyala munene. Otudda ku Nina Rose waliyo Kikole guba mubiri Wanji olupya. Kuba mwandikidde Wanji. Grenade mpulira bibyo n'olwo yayimba ne Navio ne picha lwe yakakola ne Pinky. Tudda ku Pinky laga ku maanyi. Kyekyo Pinky yate nyingi tezijja kuggwayo mangu. Sweetheart Zafarani ndowooza kati awo we mbadde ntambulidde okusinga. Omwana ayagala Sweetheart. Omwana ayagala Sweetheart. Bino nabiri Brian Ways. Waliyo akayimba kesaagala kwerabira bakayita Butida aka Aroma. Kanyumira nnyo. So endala nyingi baganda bange benera abasajja bo wandikidde batono. Abasajja mpandikira nnyo abakyasituka lwa nsonga abasajja ebiseera ebisinga boolaba ku top. Abamu baba bawandiisi waba mujasi kyoyinza okukola kumugattiramuko. Kenzo tomulwa ntoto omuteranga. Kenzo ye kennyini akugamba we bawandiikira baba bakazi. Ye bw'atyo bw'akitwala so ndowooza akivumirira nnyo ekyokumuwandiikira. Ndowooza takyala. Ate Chameleon Bebe Cool. Nzigo kyomanya mwaba abanene abampa inspiration benjogeddeko mu ntandikwa. Teri gwe naakoledde. Ani gwe wandyagadde okukolerako? Omuyimbi gwe nandyagadde okukolerako. Gw'ogamba nti kati before nga sinnagira ki? Nga sinnawumula kuwandiika njaya n'okukolera omuyimbi gwali eyo ng'oyagala Dr. Brain byawandiika. Ng'owuliramu ebyo byempandiise mwandisaanye obeeramu ekikyo. Ndoota okukolera. Naye abasigadde wewe twagalanye then nkuloota oba ng'owulira nga oyagala kukolereyo ekintu nange njaya n'okukolera. Basiima bw'okoledde bakomawo ne beebaza nga bamaze okubaza hiti. Kisinziira ndowooza omuntu okwebaza kwaba ayagala. Maybe okwebaza ndowooza kwe kukomawo n'akola naawe Oluyimba olulala. That's one. At least oyinza ogamba abantu abamu benakola n'abakayimba akamu. Naye kati omuntu bwenzijja katugeze bwenguze essaati eno emitwalo 8 nengena nenjikwira mu show ya bukadde 3 ngeza bugeza nyinza obutadda kuwaayo 10 kitegeera on a normal rate just wakubambu eno intellectual property kati eri overrated mu ngeri ya Thanksgiving.
kitegeera naye nga bw'okitwala nti oli mutunzi omuntu okukomawo kyekikulaga mbu yakola ki omulimu gw'okuwandiika guno ofunamu nfunamu gukola kubanga would you be proud to say nti am a songwriter stroke musician kuba abayimbi abariters abasinga nga tebayimbi bagamba tonti yakubya songwriting njagala kunje yanga muyimbi nze ng'oggyeko okubeera songwriter ndi writer kitegeera ndoota okuwandiika ku butabo tomanya bugende ne mu syllabus ez'ensi kitegeera ndoota okuwandiika firimu ndi musajja muwandiisi wa bitontome kitegeera buno obusamambiro obugira ku poetry just kunteekako smile naye nga nze okuwandiika nsula n'ekitabo kyange kyekikukyusa naddala gwe Dr. Brain soko reflecting ennyimba zoyimye nga Dr. Brain then otubuulire kyekikukyusa ogamba nti kati bampita doki kati tugenda yimba na Hatim then Hatim batulaba Hatim agenda kuba twegatta yeah man so kati Dr. Brain okutuuka okufuuka doki excuse me Dr. Brain okutuuka okufuuka doki kyali nti mu bulamu bwange oba ne mu birooto byange kitegeera manyi ekintu bw'obanga okitaddeko focus kitandika okuweereza ebirooto nafunanga ebirooto nga siba bw'omu ku stage kitegeera nga niraba ne bandi ne person n'omuntu omulala nga partner kitegeera so kati kyantwaliranga ebbanga n'abamu n'endowooza bebbo nga si bebbo abamu n'endowooza bebbo nga si bebbo kitegeera then mu 2019 awo ngaggwako okitegeera lwe nasisinkana Hatim kati kyajja kityo obutabeera nti Hatim ani Dr. Brain lwansonga already Dr. Brain yali efuuse figure nnene naddala ku kya songwriting weewawo nali nnyimba naye okusinga nali nfokasinze ku kuwandiika kitegeera era oluyimba bwamanyika by the favor of just love nenga teyali nga push kitegeera so kati nengamba kati Dr. Brain engeri gye yeerwanyeeko ng'ali eyo kandabe ne ku kintu ekipya nakyo nsobola okirwana am that energetic kubanga already twali ffenna nga tumaze okuyiga ng'ebikisigadde just kukisabika busabisi okay kale saawa eno munzikirize ate twegattibweko Hatim it's an hour duo so bayimba babiri Hatim ajja atuule wano basajja kati bayimba babiri ekintu bakikwasaganya babiri alina akantu kakola mu nnyimba ze akanyumira sokompe introduction eyo eya after quarantine n'oluvannyuma tweyongereyo naye munyimbiremu after quarantine oyo after quarantine your love and me and jealous over copyright ejja kunkosa togikuba okay introduction verse oh your love are the thing when me jealous over. It keep me I'm never sober. Your body are the thing when me mad. Kinnyonnyola ekintu ekyo. Okay, tugende mpola mpola. Okay. Your love are the thing when me jealous over. Your love is the thing that I am jealous over. Okay. Ngena mazi. It keep me high, man, never sober. It keeps me high, man, never sober. Okay. Your body are the thing when me mad over. Your body is the thing that I'm mad over. Okay. Selfie techimala ebyokukwagala bye binkuba byannemyano kwegame walala wonna bane bisulo ebinsula eno pulani jennine yeah after quarantine njagala every day we Valentine with me yeah After quarantine. every day will be a Valentine for me and you. Hey, for me and you. Fetulinde after quarantine. Quarantine bana tulaba baby
batulinde after kara. Tayo vasio. Nakokana in a sweet way, itawo choshitana. I'm a superman, let me take you high and never land. Yeah, after quarantine to Jack Chakara, baby. After kara romance tiari wo wire wakuhakana. Atani yaliwandika. Nyimbira vasio mu Oluyimba. Ey'Olunyankole. Ey'Olunyankole. Wayimba mu Olunyankole. Ono yayimba Olunyankole. Nyimbira vasio gye wayimba mu Oluyimba. Ye yasoose. Oba ogambe n'esembayo. We in a winter, so this summer soon come. Lock up in a house, but we love can't done. Wi-Fi lag and social media depend. Nabyote bimbala na jenga. Wi-Fi. We in a winter, so the summer soon come. We are in the winter, so the summer is soon coming. Lock up in a house, but we love can't done. Locked up in the house, but our love cannot end. Wi-Fi lag and social media depend. Tutadeko Wi-Fi, social media we there upon kwetuli. Na hiyo not ebimala. Mbali nokulaba physical. We in a winter, so the summer soon come. Lock up in a house, but we love can't done. Wi-Fi lag and social media depend. You're not ebimala. Aye. Wow. Hati Mandoki. Hatim. Mwesanga mutya ne Doki. Well, okusanga Doki amazima gali nti nze gye nava yonna nalinga alina omusisinkano kuba n'ekyanzi gyayo saamanya. Ate we navaayo okujja eno gye namusanga saalwawo kumusanga cause nali mbeera kyebando. To be honest, I was doing music naye nga siri serious. Ate nga siina mulimu nga ndi idol. Kati nga ndi wakati w'okusalawo ndi muyimbi oba nina kubeera kirala. Naye natuula wansi ne concentrating nga ninga akampuliza omutima gwange gugamba yadde siina kasente ke ndaba yadde teri amanyi. Kangende n'wenkola ekintu nga tebansasula naye nga nkyagala. Brandi zammwe eno we zituuse Hati Mandoki. Bani abe muyinza okugamba nti abantu bano batubeereddewo nnyo n'okusindika kuba Oluyimba lwakuba nnyo mu karantini. Oluyimba lwakolera ddala bulungi mu karantini. Naye bani be muyinza okugamba nti wow, would love to thank these people. Omuntu asooka eyaliko manager waffe. Respect. Eyasooka obeera manager waffe Sobwami Empire. Ekintu kino Alan kyongera okulaga kuba kati bw'ojjukira bw'owuliriza ebyafaayo bya Dr. Brain towuliddemu kuba na manager. Bwena connecting ne Hatim tufunirawo management nga ate management evudde mu muntu already abadde mukwano gwange naye nga takyogerako. Kuba nze nali mpandiika buwandiisi nnyimba nga za Subwami Entertainment ng'erina abayimbi baayo. Hati mwonaawo oli muwandiisi? Ndi muwandiisi. Actually, munaye era nga Doki we yagambye nange nga nkyali muto. Nali manyi omuyimbi bw'omulaba bw'oti buli muyimbi abaye awandiisa ebintu bye. Kati nga kyemmanyi somehow kyanyambako okutraininga nga manyi ky'olina okubeera. So I trained just nga manyi that's the way to go. Kati ngendo tuuka eno nga it's another business, another sector. Solo wandikira omuntu ki? Then somewhere else, when natuuka ate when negatako Doki, like I got more inspired ngamba, yeah. Mweraba wa future yamwe mujagalamu ki? Future yaffe tujagalamu ekisooka okutegeerebwa. Okutegeerebwa waliwo okumanyika kyanjawulo naye okutegeerebwa like your people should understand what we are telling you. Mwandyetaaze musome ku lyrics ezo ebibabuzaabuziza leave a comment nkunnyonnyole osanga oyinza okubanga oli mu kulaba abayimbi abasinga okuba abakabi be wali olabye mu nsi eyo. Yeah, just like nga wetukikoze wano wetukunnyonnyodde kye twali twogerako obulungi naye Oluyimba olwo ndwagala nnyo ye naye akantu ako kaliso kalungi nnyo bwe bakakunnyonnyola naye ate bw'okawuliza obuwuliza oyinza obutakategeera. Kitegeeza ng'oggyeko copyright.
tugenda naffe kupangisanga tukoleyo video ezirimu copyright ng'otubuuza kigambo ku kigambo oba abantu bye bagamba biki bino omusajja ono byayategeeza n'ekiwa kya Luganda kubanga mu kuwandika mulimu ebintu bingi mulimu wordplay owuliza oluyimba lwa bukiika hati mwana we yagamba njagala onsale gwe kasonze nakati nakwagala kuva luli paka nakati that is wordplay okitegeera nti bibeera bitegeeza ekintu kya njawulo naye nga bifaanagana nebeerayo metaphor nga wala lyric gye nagambye nti nina essuubi lya kitooke ekito naye kasita otankutula emirandira nina essuubi lya kitooke ekito naye kasita otankutula emirandira eyali mu luli oluyimba lwani lwa wininwajo lwa magic nina essuubi lya kitooke ekito kasita otankutula emirandira kati otegeeza ki nti wadde ekitooke kiba n'essuubi lingi kuba bakisalako leero waggulu enkyo okisanga kyawanise okitegeera kasita tokikutula mirandira okitegeera nebeerayo punchline jjajja nze nange kenyini nyini njagala kubeera jjajja so kati mpuliriza nnyo abantu n'ogenda mu juice wa mango olina muvaasi wawandiika juice wa mango sente zenina zimmala nebuza teziwera mutwalo waliwo abantu abo nga bobeera nabo tebakusaba kingi kusukka ku kyosobola naye nga temuba happy wow kintu kirungi nnyo Hatim muzzaako ki well bye tuzzaako byo siyinza gamba nti kiri kimu wabula essaawa tetujja kugaana tubadde kale tubuzeemu akatonotono but we've been setting up both socially and musically naye nga ennyimba zetuzzaako tugenda sooka tute video yaffe ne Nina Rose ndiwanirira pakanga kaweddemu nga kazannyo kaweddemu ndifukirira pakanga kaweddemu nga kadomola kaweddemu ndiwanirira pakanga kaweddemu nga kazannyo kaweddemu ndifukirira pakanga kaweddemu nga kadomola nali naguma omutima gwange nga gukalubanga kigere kyante nange nali nakirota wande yali joyo omuntu ow'ebiroto byange ozaalwa siyinza butakyala sikubuno obulungi bunakyala siyinza butalaba nazaala ne mujuliza amafuta mu mataala lindako nazaala n'omujuliza amafuta mu mataala n'omutwalira amafuta mu kkiriza nkwagala biri ebitenkanika tenota tenbie binawanika I choose you my number one priority newe batampa byankatika nze kululwo nja kufuuka malayika baby jonjo yanga ndabika oli omwote yanjagalira mu kaseera akabi nga saagalika Cruise exclusive bano abaana beegatta basongwriter babiri bazanyazanya ebigambo ne babifuula ebyenjawulo ne balaga nti omulimu mwangu nnyo ogw'okuyimba naye nga mulimu muzibu nnyo ddala akataleko ka bigambo naye nga omuntu twogeddeko omu ku bantu betujjukira abatukoze eki abatuteekayo owokubiri ayambadde t-shirt ya red omusajja ono si kumusudira lwakuba waali but he's a good friend nti yali mukwano gwaffe okuva nga tulina management paka olunaku olwaleero era saawa eno bino byonna byonna nnyinza kukugamba nti bibala bya kumu ku kwagala kwammwe kitegeera lwansonga saawa eno tuli ku Happy African Boys tulinawo home studio mwe tuyita abantu betuwandiikidde ennyimba oluusi n'abajja okukola ennyimba zaabwe kitegeera kati ate ezaffe zaawana ezisinga zonna mpoziko n'omuntu wamulala bannaye baproducer bangi tetusobola bamenya ne tubamalayo naye nga kale bwe tudda ku luyimba katugeze nga after quarantine katusiime Di Mario bwe tudda ku bukiika katusiime Atini oli omu katusiime Bad Beats ne Skills on the Beat zino Mike Business ngayo album ate no mwatadde ne gundi ne Nina Rose romugendo nze mba nzikirize nze credit nze abazigaba nzigabire muganda wange musati ya kiragala nzigabire ne Di Mario hati mu yakuba beat eyo nebo mukebera oluyimba lwa Tokole Ensobi oluli ku Mike Business nalo yalukuba about 85%.
ebisigadde dimali era n'ayongeramu. Kale, thank you so much guys for your time. Naawe weebale Yanza neyanzenge manyi I'm so inspired bw'osanga abavubuka abamanyi dreams abamanyi kye baagala omuntu atula ne munne n'agamba nti tukole n'ono n'otatunuulira nti kwefaako wekka kuba kati Dr. Brain maybe ayiseemu nnyo mu kuwandiika naye n'otatunuulira nti nze munene but nemwe okwegulumiza kitegeera but mutambulira ku level yeemu mwana naye olaba munnaye buli muntu gwe mulowooza mbu wambwa ayinayo bakyaliibe kitegeera kati nnyinza okugereza wali abagamba Bobby wambwa naye nga Nubian tamuta nosanga abagamba Bebe Cool wambwa naye nga Ndawusi tamuta okitegeera kwegamba omuntu kisinza vibe mwe mwesanze kati nze byaddala nasanga maturity gyesasanga mba youth bangi abayimba nasajja nasanga mu hatimu bingi kale mwana amina kale njagala okubanga ate olunaku olwaleero mbasiibulira wano Allen Cruise gemanya Cruise Exclusive gwe mukutunyonga tumira muganda wange Vibes UG awe Dubai November tugenda kuba tukikubira ddala era kigenda kubeera kyanjawulo nnyawe Dubai mu November Vibes UG kyateesetese ate kigenda kubeera kyamu naye ng'omwami ono agenda kuddanga ku lyrical breakdown. Feel free okubuuza ekintu ekyakubuzaabuza ku buli luyimba. Tugenda kukola lyrical breakdown hati mwandoki abayimbi zewawandiika otegeeza omayimbo no waliwo n'ennyimba zetuwandika oluusi nga ziri mu real life either eyaffe oba ey'abantu abalala naye nga people don't okitegeera kale tujja kuba tukikola Cruise Exclusive gwe mukutu kosinzidde okubanga ate otulabira Kim abaddewo bulungi nnyo tuli proud by Marus Bridals bano bagamba nti genda wali ku Andit Plaza ofune gomesi ez'omulembe emishana gya mulembe ebitambaala byonna babirina bulungi nnyo ate nga yaguddewo n'ebintu byabasenga kale njagala okubanga ate olunaku lwaleero mbasiibulira wano musibe bulungi mweraba.